Nkwebaza okubanga okyangoberera. Amanya nze Muzungu David, abasinga gwe bamanyi nga Muzungu David Kadongokamu music analyst. Ku YouTube, Facebook, TikTok nkozesa Muzungu David Kadongokamu music analyst, era mbategeeza nti ku Lwokutaano luno ndi live ku Facebook ne ku TikTok mu programu yaffe yamanyibwa nga Friday Dance Party, naye okwawukanako n'ennaku endala. Ku Lwokutaano ngenda kuba ntunuulira ezimu ku nnyimba ezaayimbibwa abayimbi ba Kadongokamu nga balwanyisa ekirwadde ekya siriimu. Jjukira siriimu bw'ajja yafuuka ekizibu, era siriimu oyo yatuuka n'aleeta eddogo mu Kadongokamu, kubanga okusooka abayimbi baalowoozanga nti gundi yandoze, naye kyamalanga baakizuula luvannyuma nti waaliwo ekirwadde mu bbo ekyali kibaluma. Oyinza okutresinga abamu ku bayimbi abaakola ekinene ennyo kubanga baasanguza nti kituufu obulwadde gye buli. Fire Bongole Lutaaya ye yakola kinene nnyo, wadde gavumenti teyavaayo kuyamba Fire, wabula gavumenti ya Sweden, omukago gwa African Union gye gyabeerawo Fire Bongole Lutaaya. Lwaki? Kinajjukirwa nti gavumenti eri mu buyinza we yabeerera mu nsiko. Fire Bongole Lutaaya ayina ennyimba ze yayimba nga zikoona gavumenti, nga alaga titakkiririza mu bantu kubanga okyusa obuyinza ng'oyiwa musaayi. Oluyimba oba baluyita The Souls Are Crying. So n'afuna embeera eyo gavumenti, Ministry of Health wano n'etamubeererawo, so emikago giri gye gyamuyamba. Kale bw'atyo abayimbi ab'enjawulo baatandika okugatta amaanyi ne babanga ekirwadde kino bakiteekako awareness nga bayita mu bitone ebyo bye baafuna. Waliwo abayimbi ab'enjawulo abaakola ekinene ennyo okubanga basomesa ensi nti bo baalwala, era abasinga tumanyiiko batono, naye nga bangi bayita mu nnyimba zaabwe bo ne baatula nti baalwala. Okugeza, tulina omuyimbi omuzira Kintu Fred yakuyimbira akasolo k'eggwanga. Yazaalibwa nga 1 June 1968, yafa nga 5 Ogw'omunaana 1996. Omwami oyo yagenda okufa nga yeerangiridde, yafiira ku myaka 28, yaziikibwa ali e Bujoobya. Omugenzi John Mabirizi yafa mu 1993, y'omu ku abo abasajja abaafa nga bazira, era John Mabirizi w'otuuka ewaabwe e Kalagala bamutendereza olw'obuzira. Obulwadde bumala omukwata ne bumunyiga, baamuzaayo ku kyalo, nga bwe yali enkola nga bw'olwala nga bakukwata bakuzzaayo mu kyalo munnange, oleme oba oliawo kukaluubiriza ati bano b'owangaala nabo, oba kwali nga kukwanguyizaako lugendo lwo. Kale embeera bw'etyo bwe yali. John Mabirizi nga afunye n'essooti ku bwongo nga basiba musibe n'emiguwa, naye John Mabirizi nti nga ku kyalo abuulira abaana ti baana mmwe temukolanga ensobi okukola ebintu bino ebyantuusa ku kirwadde kino. Ekirwadde kino kiruma, mulabire ku nze, nammwe temubeeranga nze. John Mabirizi era y'omu ku baayimba ku nnyimba ezikubiriza abantu okwekuuma, naye nga lwali lwa siriimu, twesige Katonda. Then waliwo omuyimbi omulala Prince Juko Mawanda. Prince Juko Mawanda yazaalibwa Kimuli mu Rakai, era gye yaziikibwa, naye yagenda okufa ng'amaze okwerangirira. Yatandika okuyimba mu mwaka gwa 1995 n'olutambi olwamuleeta mu kisaawe baluyita eby'enseeno mpewo. Bw'atyo yasiibuza ensi olutambi olumanyiddwa nga essaawa eweddeyo. Olutambi kwaliko nnyimba zisiibula nsi, essaawa eweddeyo, weeraba, naloosendi ne walumbe. Mpozi kwaliko oluyimba lumu olwali olw'omukwano, naye zisigadde nnyimba zonna zaali zisiibula nsi. So Prince Juko Mawanda naye yagenda okufa nga yeerangiridde. Kinajjukirwa nti yatandikira mu
Golden Gate Choir era ng'eyo Isaac Mukalu ye yamutwalayo okubanga aperformingira eyo. Kale Isaac Mukalu yamusportinga mu kyaki y'Ekimuli n'amuleeta n'atandika okubeera ng'ayimbira mu Golden Gate Choir. Yali ayimba nnyimba z'amaloboozi naye oluvannyuma yakyuka n'atandika okuyimba ennyimba z'ensi. Era omugenzi Prince Juko Mawanda we yafiira yali ateekateeka kugenda mu ggwanga lya America. Waali wabulawo emyezi 3 asimbule, yafa 2021 naye nga bazadde be ye gye bali omulangira Eri Juko n'omukyala Aida Juko. Aida Juko oyo nno aveere Bugabula mu bukyala Musoga nga yafumbirwa eyo Lakayi. Then omulala era yeerangirira yali omugenzi Fire Bongole Lutaya Misera Bakiddaawo. Yeerangirira wemba seerabidde ennaku z'omwezi zaali 4 omwezi ogw'omwenda omwaka 1989. Shortly wayitawo emyezi giringa 2 n'afa kubanga yafanga 15 Desemba 1989. Era we yamala okwerangirira n'avaawo n'addayo mu ggwanga lya Sweden. Eyo gye yava ate n'adda ng'obulwadde bumugonzezza. Bwe yatuuka ne bamutwala mu ddwaliro Ensambya. Kirungi yafa ayatudde era we yamala okwatula Yesu nga omulokozi we bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi kubanga yasaba abaali bali mu kumubudaabuda nti bamukkirize awummulemu awulira otulo. We yagenda mu tulo teyadda ngulu naye nga eyali Archbishop wa Uganda Misinieri Kawuma yakola nnyo okulaba nga ayatuza Fire Bongole Lutaya obujulizi. Era Fire Bongole Lutaya yali yeewaddeyo nti singa Katonda amuwa omukisa ogw'okudda engulu, ennyimba ze zonna agenda kubanga ayimba nnyimba ezitendereza Omutonzi. Era woddayo ku lutambi lwe yasiibuza ensi wonna yateekako nnyimba ezitendereza Mutonzi. Era Fire Bongole Lutaya y'omu ku bayimbi abatono wano e Uganda, abayimbi b'ensi ng'ennyimba zaabwe zaasobola okubeera nga ziyingira mu Church of Uganda era nga ziyimbibwa. Archbishop wa Uganda Misinieri Kawuma yakola kinene nnyo okubanga asembeza Fire Bongole Lutaya, wadde abamu baamulabanga akoze ekintu ekibi. Fire Bongole Lutaya yeekuba nnyo ku Church of Uganda naddala awo e Namirembe. Tayinza kwerabira lunaku lwe yali agenze ku church e Namirembe nga mulimu abamusindiikiriza, olunaku olubambi yatalantuka n'agwa. Bw'atyo ekyo kyaleetera Misinieri Kawuma okubeera nga asembeza omwana oyo bw'atyo okutuusa bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Waliwo omulala Livingstone Kasozi. Livingstone Kasozi yakizuula nti yalwala mu mwaka gwa 1993 we yali agenze mu ggwanga lya Germany. Era we yakomawo wano n'atandika campaign okubanga akola ennyimba ez'enjawulo era n'ezimu ku nnyimba ze yagendanga aziddamu. Yalwanyisa ekirwadde ng'ayita through music awareness. Era ku lutambi lwe yaddamu n'akola The Best of Livingstone Kasozi yalaga abantu ebintu eby'enjawulo butya obulwadde bwe bwajja omukwata okutuuka nga okubanga bumujja mu bulamu bw'ensi. Yafa afunye ekitiibwa the highest distinguished omuzira Dr. Livingstone Kasozi nga eyali Minister wa Health obudde obwo 1996 yamuwa ekitiibwa ekyo Nakivubo. Kale omugenzi Livingstone Kasozi bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi nga 19 omwezi ogwokutaano 1997 yafiira ku Busabala Nursing Home n'aziikibwa e Kyaboggo mu Buddu. Abayimbi bangi baayimba ku nnyimba eziraga obulwadde bwa siriimu nti weebuli era nga zikubiriza abantu okubeera nga beekuuma. Tugenda kuba tutunuulira ezimu ku nnyimba ezo ku lunaku lwokutaano Facebook, TikTok. Mbasaba
muteeketeeke. Tugenda kubeera nga tunyuma ebyanga abangoberedde mukimanyi nze Muzungu David. Subscribe, following.